Inside Out. Blog je bakunyigiramu ya Kyabazinga otojogera. What was the truth? No, tell me the I think truth. about it. Jogere, what was the truth? No, the truth was omukyala yali e London nga claiming nti she has an affair with the Kyabazinga, but she was in the structures of NUP mu UK chapter. Yali wa NUP. Kakati yasooka kuba nduulu mu bakulembeze ba NUP awo e London. Ne bamusaba ebintu bingi tulage ku baana, tulage ku certificates, marriage certificates and whatever byoyogera nga yebulankanya. Kakati n'agenda mu Busoga community ye London. N'agamba banna ye Kyabazinga agenda kuwasa omukyala Munyarwanda biki era agenda bagenda kumutta Muhoozi yamufunidde nga byayogera. Naye Munyembe ng'ekibiina mbadde mpangayo ssente zange biki why don't you stand with me? Ali London. Kakati mba ndi awo nange ndaba omukyala trendinga. Olwo yakwatagana ne babloga bonna abaawano bamuyambako okutambuza ensonga ye. Kati babaawo amugamba nti kwatagana n'abakulembeze b'e Busoga bajja kuyambako kola ki okwadvancinga that issue. Nti ombuulira by'otannimba kubanga nkubuulira bisigala mu bwe. Nkubuulira because biri ku record. I have talked about it several times. Kati omukazi mbandi awo omukazi oyo omumanyi ankubire simulabangako kubanga ali London. Tomumanyi? Simumanyi. Okakasa ngali member wa NUP? Okusinziira ku ye bw'ayogera. Wa NUP? Yes. Okusinziira ku ye bw'ayogera. Ate member wa Busoga abawangalire London? Of course nga needikote mumanyi. Mu chapter ye UK. Kakati omukazi ankubira essimu. Omukolo tegwaliyo nga mu November. Agikubira agijjawa. Lindawo katini. Esimu zaffe ku mikutu kwegiri. Emikutu gya WhatsApp awo mu London wonna contact yange weeri kubanga njogera n'abantu bangi. Kakati omukazi ankubira agamba Kyabazinga biki mwabe Busoga namwe mukkiriza. Kyabazinga awasa omukyala Omunyarwanda Muhoozi baagala kumutta. Kakati mubeeko kye mukolawo. Ne mugamba nyabo ekisooka ne mukulembeze mu kibiina kya NUP okuva e Busoga. Busoga ffe twagiwangula. Eri cultural institution, it's an institution. Don't look at the Kyabazinga as an individual. Activity egenda mu maaso ya institution. Tukuyambe tutya tuyinza okugenda mu lutalo module eyo. Kakati ate nga nze ng'omuntu already nange nabayiriza mu controversy eyefaananyirizaako nga manyi embeera Kyabazinga byakola ki. Naawe omukazi wamufuna mu kavuyo wamma. Mumbeera nga bw'omanyi era omusajja bw'abeera. Embaga eno esembyeyo yali yakavuyo wasenda ettale. Ate waliwo akavuyo ke walaba. Naye waliwo ensonga kati situation eyo nali ngimanyi. Wayingirako amaka ng'oyita ku kisaakaate. Situation nali ngimanyi. Olinga atagulaba. Ne mugamba siina bwe nnyinza kukuyamba newankubadde oli member, but for me I think omukulu muwe time amalirize guno omukolo being Kyabazinga abakyala baffe bonna bano babe atongozaayo obutongozi omu naye naffe be tulina babe. Therefore tolina cause of action. Although that's a Buganda concept, doesn't work in Busoga. The concept of baffe, every woman belongs to the Kabaka. Awo natwaliramu n'abasajja owawano. Olwo n'abasajja bonna babe kivula bamuyita baffe. Okiwulidde naye oli bawa abakyala bokka. Ekyo njagala okyawuli Simon. Linnya ki eryo tumuyita Kyabazinga? Kyazinga. Ise bantu yatuzaala. Era ni mwene bakazi bonna. Okitegeire? Wange nga tali. Kale. Ebyo. Anti woine ensonga dedde moja. Sinaba nsonga nebula moja. Tidwida bizamba nti teite akobye ati ni fulavi yawe. So eyo kakati eyo gwalinga mu September awo we mukubirira. Kati ne tutambula omukolo ne gutambula. Jukira omukolo gwa November. Ne tutambula. Nesigala nga monitoringa obutabiwe mbuuliza byayogera byakola bitya. Kati mu wiki eddirira esembayo as NUP
ne tutwalayo ejjamba lyaffe as a contribution zaali $1,000,000. Eyateekateeka ttiimu yali Waiswa Mufumbiro abanaawerekerako president ne tutwala ewa Katikkiro. Bwe tutuuka eyo twali nze Paulo Mwiru, Amanjeeri, Swengere, Waiswa ani omulala eyaliko awo. Waliwo twalinga 6-7 ne tugenda tubugiriza omukulu. Kakati waliwo munnaffe ataali ku ttiimu eyo ate nga yayagala nnyo okugibeerako, bamuyita Muwanguzi Andrew. Muwanguzi Andrew amisinga okubeera mu photo moment eyo bwagimisinga bwagimisinga atuuza olukiiko ejjinja agamba Bigirwa yankubye ekikono. Alex Muwanguzi Andrew Muwanguzi, yes, muzaalibwa naye Kamuli, ewe Kamuli yesimbawo ebugabula tali ku ttiimu eyo. Yes, kakati akwata essimu akubira omukyala amugamba wategedde nti ye omukolo gubadde guganya okukwata naye Bigirwa yasezesenze principle. Njagala osimbawo wakati onzizeewo wakomye n'omukyala omuga nti olutalo terusoboka lwa institution linda omukulu wa malemba geeno naawe ali kuleeta ajja kujja akulabe mu September nga Katikkiro yakamala okukola ki, yakamala okuwanika activity asudde date ya 18 November ng'olunaku lw'omukolo. Kakati nkola ki kati awo tetwaddamu kwogera between September ne November. Kati mbadde ndiku omukyala ono mu kukukubira yayagala okole ki? Yayagala nyingire mu lutalo. That is the fact. Okola otyo olwo kugamba olwokubanga ffe tuli ku ground twetabike mu maloboozi agatataganya n'okutyoboola omukolo. Ne mugamba nze ekisooka ndiwe bugabula omukolo gwaffe tekisoboka tekiibeewo tetwikiriza tugende mu ebyo. Ne mugamba nze nsula Kamuli municipality, nze MP wa Kyabazinga, nze akuma olubiri lw'e Budumbula ezimu ku mbiri enkulu mu Busoga. Gwe wali ogenda okubeera MP si gwe MP wa ate kakati wali gw'olinawo omuntu gw'omanyawo atunda Kamuli nganze ng'ogyeko Kyabazinga kennyini yenze wali MP ate kati wali nawe kenyini namukubuuza wano nga tomumanyi. Ekyo ne tukita buti nensigala nga nze mplayinga that role wadde sifuna musaala. Okiwulidde? Kakati omukazi Muwanguzi amugamba nti omukolo gubadde guganya okukwata naye nze agutaddemu amplifier olw'okubanga twatwala ejjamba era bo abatawagira mukolo tebabadde mu kifaananyi ekyo. Tebagenze nalowooza emikwano gyange fekka ne tukukuta ne tutwala Kyagulanyi ewa Katikkiro. Omukazi ajjula bulungi. Kakati omukazi mukujjula ng'abeera awo agamba nkole ntya. Kati wiiki yennyini ey'omukolo mukolo gwa Lwamukaaga ku Lwokusatu ngenda okutuuka mu kibuga wano wempangaalira nga bangamba omukazi ali ku ground. Nembaga muleke namwe nti ku ground oba otegeeza ki? Kampala yavuddeyo wa London ali Kampala. Nembabuuza mukakasa nti omukazi ali ku ground aze kuyiwa mukolo. Nembaga ate kisoboka lwani akubuulira lwali mu kibuga kubanga yali atrendinga omukazi nga buli omu amuyina ku simu era nga waliwo abagamba guno omukolo gunaabeerawo. Jjukira waliwo ne balooya abaali bataddeyo ka application kaabwe ne babanywa akabonero akalaga nti omukolo gwakubeerawo teguliiko omuzannyo ebyamateeka toleeta. Kakati omukazi ku lwali Lwakusatu ssaawa 9 ez'akawungeezi nga abasajja bange mu kibuga baŋŋamba Bigirwa wayogerako n'omukyalo oyo mukubire essimu tulabe oba akoze ki oba mugumu nnyo kweyo level nti obuukamu bw'obukoga basajja bange baŋŋamba baani ba mu kibuga ate mu kibuga omanyi abantu bempangaala nabo bona obamanyi ensonga eyo eba nnene nnyo okujjukira nti muyanga nkubira ŋŋamba. Kati nze kennyini nze yakwata essimu
nenkubira omukyala kuba enamba inagisigaza mu WhatsApp nenkubira omukyalo nemugamba nyabo bangambye oze ku ground nemugamba naye wano wozze tewali mateeka be very careful togenda kuyiwa mukolo ogwo tojja kugusobola kati omukyala yaŋŋamba nti Bigiro you are very bad gwe kenyini guwawalawala president atwaleyo contribution y'ekibiina ku mukolo agwe legitimacy oli mubi nnyo abantu banupu muli babi nnyo ebyo bigambo abyogera yaŋŋamba nti omukolo gwali kuganya okwata ne muguwa vibe ne mugamba nnyabo ekisooka nuupu yawangula Busoga ekyokubiri nuupu twakola contribution mu coronation y'olwenzuru omusajja ngaddayo we bamusiba nekimanyibwa bulungi nnyo twali tetuyinza butawa contribution eri bwakyabazinga bwa Busoga for political purposes and for PR purposes because it was a political move. Omukyalo ono bwakubira ng'ate memba wa NUP waliwo abakulu mu NUP bwe wannyonnyola ku nsonga nti nfunye essimu eya memba waffe e London ng'agamba bw'ati kubanga walina advantage kati bbiri oli memba wa NUP naye ate oli Musoga ate oli mukulembeze so nga kitegeeza nti yongera nze ng'omukulembeze I am imagining you have the capacity to gauge risk ku ground e Busoga naye ate ne injustice in course to member waffe w'ekibiina byombi obyetaaga I want to believe kyabazingawo omwagala ne Busoga naye ne member wa NUP ebweru ate n'okuweereza kasente omwetaaga so you have to balance on how naye yali takaweereza nze yali akaweereza Kitebe direct akasente lyakaweereza saagala ekyo ogambe nti yali ampeereza wayogerako n'ab'Ekitebe baga nti member waffe ekisooka nabo ensonga baali bagimanyi ekyokubiri nasooka ku briefinga tiimu eva e Busoga yonna ne mwawayo omukyalo ono agenda ayogera ebigambo namwe yabakubiddeko ngenda okumuzuula nga yali ayogera ne Muwanguzi ayogera ne Swengere ayogera ne Bamu Lulenzi ayogera ne Rita Martha waliwo omukyala agutwasimbawo emayuge yali ayogera nayo era nga kiri nomo kwedikwota kwonna ng'ayogera nabo kakati it became one issue ku Bigiro wababuusa abakulembeze ba NUP e Busoga wayogera nabo si kubabuusa wabula nababuulira nti ono yakubiddeko nabo ne baŋŋamba nti naffe twogera naye yakubira buli muntu kuba yalwana olutalo okulwana kwe yalwana now at that level ku NUP that's how you interacted naye n'obwakyabazinga nabwo obumanyi olwo waliwo oba mukungu oba munene mu bwakyabazinga wanvuyizaako ensonga zonga nti owange muteekateeka omukolo omusava naye waliwo amaloboozi gano I'm trying to find balance ekyo nakyo nakikola nina omuntu gunayogera naye sigenda mwogera linnya olw'obukulu bwe olw'obukulu bwe kuba nsiri musiru ate kutuuka ku ekyo ngenda ate okwogera nabo abali mu layini eteekateeka omukolo ng'omukyala bamwengejinga dda n'abalikodinga nabo yalikodinga Bishop Naiman era obutambi n'abulirizinga yalikodinga Lwetona Rebecca Itwala Akadaga kubanga bonna bagezaako okwengejinga okuhaving a dialogue on that matter because they were concerned baali bantu bakulu nnyo mu mukolo ogwo ng'ate agana amaloboozi bagawulira ne balowooza nti baddiringa n'omuntu yabalikodinga oyo omukyala so bangamba Bugambya oyo mulalu twamuzuula byayogera tabitegeera nekikomaawo so I took the responsibility okureportinga so bw'abayogera n'abo bonna kakati omukyala njogera naye saa 9 ezakawungeezi tetwayogera nsonga ndala yonna tewaliwo bintu bya ssente tewaliwo ki nze namuquestioninga buquestioninzi nti be very careful this is a banana state wano si London tewali mateeka tulina busobozi bugenda kuyiwa mukolo munene bwe gutyo ne tukomaawo saawa nnyezi ekiro ku lwokusatu olwo omukyala kumbe bwe yamala okwogera nange ng'alikodinze
n'agenda n'akola editing n'aweereza Muwanguzi kati Muwanguzi n'atiminga prime time ya WhatsApp weberera busy and that is between 9:30 okudda waggulu buli omwe otuloye tumutwalira Muwanguzi akwata akatambi akawo omuvuka bamuyita Ilian Kalyowa wajinjaawo Muwanguzi munno mu NUP ate muzaalibwa naye Kamuli yes akawa Ilian Kalyowa nga ninako fitina nze omu kubamukola ki abamulemesa fulaga y'obwa meeya Kasola agitwale nga ye bwalowooza ekitali kituufu okuva ku olwo yaluzinga fulaga paka olwaleero nga yakyalwana bigirwa nga basuulayo obutambi ku mukutu gwe bayita Busoga Seeke oguliko nkulaba bulungi nga tefuuka nsonga omuzigu tumuguddeko wololo omulabe wa Busoga wuuno tumulabye tufudde tuweddewo bulijjo tunoonya omutemu nga bayimba naye nasooka nemiramu omukka omanyi nali nakopa akakodyo ka jjajja. Do you want to buy land or construct a house? Worry no more. Boss Land Estates is here to serve you. We offer services in selling land on different roads that link you to Kampala City, land surveying, land title processing, letters of administration processing, general construction works, and property management. We allow payments in installments. Our plots of land are prime and are near main tarmac roads. Prices are affordable. Inspection is free. For more packages, call 0777 490 785. WhatsApp 0704 699 388 or visit our offices at Ham Towers, Level 4, Suite number HT54, opposite Makerere University, Main Gate. Boss Land Estates, we guide you home. Ojukire jjajja bwe yali ayogera mu COVID n'agamba COVID ono tumulwanyisa nga wetwala wano olw'eruweero osooka n'osirika nolaba omulaba avaawa enswagiro zivaawa n'okuteekinga tayimu yo mu kuwuliriza enswagiro zivaawa gy'oba okuba kati nasirika ekiro ekyo kyonna nga masimu mangi nga ngalaba naye nga monitoringa emikutu ngenda okulaba ensonga eri mu nuupu abakomenti nga bonna NUP ate era abagireese ba NUP n'abagipika ba NUP kati jjukira rediyo z'ebusoga ozimanyi ekisooka bapresenta bonna baagala genda mu paalamenti era abasinga ba NUP ate era abasinga ba NUP kati baali olwedde nayina olutalo nabo nga bagamba nti Bigiro bwasigala ng'akyali w'amaanyi mu Busoga mu NUP tetugenda kufuna fulaga kakati nga bakeera kukuba bakeera kola fujjo lyabwe bakeera kola character assassination kunze kati bafuna issue eyo ne bagiyimba ku marediyo nenyikira bulungi naye ngera esigala etambulira mu NUP circles nensooka ekisowaani kyange nenkisooka nkitunuuza mu NRM neŋŋamba NRM ekintu kino ekirimu gavumenti ekirimu ngenda okulaba propagandist ba NRM bonna tebakitutenga nsonga basigadde bali ku mukolo olwokuna ne luziba nga rediyo zitinta ku lwokutaano nenva e Kampala nengenda e Kamuli kuba omukolo gwali wa Lwamukaaga bwe ngenda e Kamuli nempita bannange ne tuyonja ekibuga ky'e Kamuli kibuga ekikulu ky'abazinga mwagenda okusimbula ne tusimba ebitooke ne tuzimba ebiyitirirwa ne tugenda mu lubiri ne tululongoosa nga tewaliwo akaayana okitegedde nga tewaliwo akola ki akaayana bateekemu 30,000 ne tubeera mu lubiri ne twegazaanya amawulire nga wegali mangi nnyo 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 era nenga adressinga abakubi b'olubiri abambowa bakya bazinga nga tebalinaako mutawaana naye ngaemikutu gikyatinta ne rediyo zitinta naye nga banuupu bokka be bakuma omuliro omulabe wa Busoga tumuzudde yes kakati that is Friday
Friday evening Kyabazinga yakomawo ekiro ekyo kuba yasula mu lubiri lwe ffe twaliyo okumubugiriza. Saturday morning nze yakunga abantu abasuka mu 2,000 abali ku lubiri abasiibula Kyabazinga. Good enough nafuna ne chance nenfuna mu interaction naye nga tanina konsonga yonna tali bothered nebigenda mu maaso ebimutabimanyi nabimanyi naye nga yabiwuliddeko era n'agamba ebisinga tujja kwogera ng'omukolo ogwedde. You interacted with him that morning before you went to church? Of course, because yasimbula kamuli. Do you have that picture? Ate zale buno musajja ono golowooza nze ndi muntu mutono nnyo saibode badda. So ekisooka Kyabazinga wa generation yaffe ffe bagenda okuwangala nabo mu busoga awo emyaka emiralaga nanga ffe bayita okwebuuzawo ku nsonga z'obwa Kyabazinga ez'emyaka 4 mu maaso. So golowooza tategeera nnyo okuinvestinga mu bantu bab'ensonga. So we waved ne tuzina amazina awo amasoga ne gaggwayo obulombolombo ne bukolebwa n'ayingira ejjinja n'atulekayo nga ffe ekidala twali tukikubye mu kisaawe era tugenda mu kisaawe omukolo ne tugulabira ku project ey'amaanyi ennyo. Omukolo ne gutambula bulungi nnyo ne guggwa. Eyali badde complainant chief complainant oba deponent Kyabazinga nga simuyinaako tabu nga taninaako tabu. Omwogezi wa Kyabazinga talina statement gyakoze. Katikkiro talina kyayogedde. Kwegamba establishment yonna eya Kingdom ngeri intact. Ku Sunday emboozi ndala yabeerawo kati nga banyumya ku mukolo nga gwagenze. Ayambadde n'atanyuma eyatuuse rating emmere eweddewo. Abafudde omwenge abakoze batya. Of course waliwo an accident but it was manageable. Kwegamba emboozi n'ekyuka abapirawo batuwambyeko omukolo. Jjukira musajja we yatuwamba ku mukolo ogwo. Okiwulidde n'agwefuga ate nga talina si pirawo aba PROU. Okay. Repeat after me. Ne muwamba omukolo gwaffe PROU. Okay. Nanti kati ffe tuli basoga tuli baganda. Bagita ERP. Yes. Sibo kiri? Yes. So enanjete irapa. So abasajja emboozi y'omukolo n'ekyuka ne babanga wali kiriwo ebintu byawedde. Kati nze ku Sunday nga nfuna essimu empita ku headquarter ku Monday. We have an emergency Busoga meeting tomorrow morning at 9 at the party headquarters. Invitation president yagishuwinze. Ngenda okutuuka Makerere ng'ebikonge by'Obusoga biweddeyo. Ngenda okutuuka mu parking nga mulimu abasanyufu nga wapakinzewo Muwanguzi, wapakinze Swengere, Waiswa already nga bo ekituyisiza bakimanyi. Era nga they are very happy. Kuno tukamaze nga bali excited nnyo. Nengamba mupango ki oguli wano. Kubanga nafuna invitation sachi wanyo budde kukiwaki kukola intelligence yange kwedi kwota ki ekiriwo. Engeri president gyatuyise nga ndowooza we are going to talk. President Satu Kitundu yali atuuse ne tuyingira board room. Manje eri Saulo Nsongambi, Swengere, Muwanguzi, Bamululenzi, ani omulala Paulo Mwiru, Walukamba Mase, Waiswa Mufumbiro. Ensonga yali nnene mwenna muli omwo. Bonna baabaleeta. Omusajja ng'ajja nga agamba baso ne banyawo mwebala okujja mwebala emirimu gye mukola nti ye ekibayisiza wano meeting eno tegenda kutwala bbanga ddene nnyo naye kisooka nina petition bbiri wano against Comrade Bigirwa. Alina petition bbiri. President yayanjula secretary general. Se president tewaliwo omulala yayogera. Na petition bbiri eziva e Busoga. Endala yino omukyala bamuyita ni Regiso wa Jinja East
nti yawandiika petition ng'agamba Bigirwa yeebisa bubi nnyo, aswaziza ekibiina, avumaganyiza ekibiina, avumye abakulembeze b'eddiini, avumye abakulembeze b'ennono, ekibiina kiswaza era ekibiina kiruzinza obuwagizi. Eyo n'agiteeka no. Bagikola lwakuna. Waiswa ne Muwanguzi be bagikola. Omulala bamuyita petition endala nga bagikola baga nti waliwo omukazi eyagikola Rejesu. Anti oli bamuleeta ne bawandiika ye n'ayiwako omukono. Bazimba obujulizi. Babuleete ku headquarter. Who was the complainant? Bagaye waliwo omukyala. Waliwo omukyala. Anti omukyala yaliwo kituufu. Yes. Bawandikira mu linnya lye ne bagireeta petition. Anti I know what transpired. Kati petition endala ng'eva Luwuka. Mwami yo naye bamuyita Kamagadan. Era nga naye awandiika bye bimu. Bigirwa Moses aswaziza ekibiina kyaffe. Yekikatya mukolo gw'omukulu. Kiruzinza obuwagizi. Era mweye embeera so Mr. President tusaba omukyuse, bw'otamukyusa ekibiina kigudde wansi. Petition nga naye eri awo. Kakati petition mu Nuupu gw'okujja petition mu kyalo n'ogireeta mu lunaku lumu netuuka ku desike ya president. Olunaku lumu neera process neera nejja ku meeza y'okusala omusango ne bagirifaringako oteekwa okuba nga oli wa nsonga nnyo. Era naye ekyo bakyakivinga ssebo. Waiswa mu Bufumbiro ne ttiimu ye yonna. Damwobale. Waiswa Muwanguzi. Tugende mpola. Waiswa Mufumbi. Yes. Musoga. Muwanguzi Andrew. Musoga. Yes. Be main architecture aba petition ize ebbiri. Era bazikola lwakuna na lwakutaano. Ne babeera nazo wano ne bazireeta ku desike y'omukuba Waiswa aba ayitawo obutereevu. N'agiteeka ku desike y'omukulu. Kati omukulu olw'okuba naye yali yanoonya dda. Era yaacceptinga okureceiving petition direct nga teyise wa secretary general teyiko na received naye yagifuna butereevu kuki bw'obeera gwe nga abasoga bonna bakuleetedde ensonga ku desike ye bakooye musoga munakola ki ng'agutiyemula teyangambako nti Bigirwa obadde ogamba ki ku bino. Sure. Wadde nina petition bbiri evaago negundi n'azikusomera. Yes. N'olw'ensonga n'agusala naawe therefore. Yes. N'agusala n'agamba ssebo mukulu yasomera emisango ena. Awo yawukana ne mukazi wo mu kamera. Waswaza ekibiina. Wayawukana ne mukazi wo mu kamera ng'oyambadde ekkooti eriko akapande ka Nuupu ka People Power. N'oyawukana n'omukazi. N'olw'ensonga eyo abakyala banyiiga nnyo. N'obutekikkirizibwa kwawukana na mukazi. Ekyokubiri omukyala omulagu wafuna wali okola embaga wa complaininga nti tetwakubeererawo ng'ekibiina. Kituufu wa complaininga. Na complaininga. Nuupu olina etteeka buli awaseemu wa ssente. Kisinzira oli ku level ki? Member wa command abeera member wa command. Aiwa? Member wa command. High command kiggwe gwe batakaguddeyo. Anti nategeera nti siri. Era ekyo n'enkita. So you thought nti oli ku high command? Gwe okimanyi nti Simon okimanyi nti NRA we yagguka waliwo abaawasizanga entebe. Obadde okimanyi? Bamuntu ng'embaga bazikubira ntebe mu State House. Batunyefunza. So sitwageeba n'abantu baayo. Gwoza omukolo ogubadde mu State House ani abaagutaddemu amaanyi. So ezo ensonga bbiri. Ensonga ey'okusatu nti n'amaloboozi gange gaalabikirako muki galabikirako ku mpewo nga nsaba anitaamu ng'esente. Eyokuna yeeyo weekiika mu mukolo. Nali ngezaako okugootaanya omukolo gw'obwakyabazinga. Nkuwumuza nkusikiriza Andrew Kaluuya tunaabiwulira katwewe obudde tulabe embeera bw'enaabeera. Andrew Kaluuya mu lukiiko mwali bulungi nnyo n'asituka bw'ati neeyanza obwami wampa ssebo naye nga jjukirako bo babadde olwedde bakimanyi kubanga sayinizi nazifunira mu paakingi okiwulidde kakati bw'atyo bwagusala omusango kati bw'amala ogusala mu byonyumiza
toyogedde ku kya ssente omukyalo ono akuweereza ku nsimbi tekiriwo facilitating tekiriwo anti akuwulira yes guno abali London bagulaba tekiriwo omukutu guno bagulaba n'amaloboozi ge nayogera naye ge baplayinga ku mikutu gyonna ne bampitanga omulabe gwe batalabangako temulimu nti mpeerezaayo ku ssente tekirimu tebakuwa ku ssente niwe gaddamu ne gavuga tekirimu so tewafuna ssente n'okuzisaba saazisaba because for what so how did Sagga yajjetya kubanga ogambye bano bonna bonawo mu Nuupu Baswengere baani yayogera nabo bayogeranga naye bonna era nga balaga nti ensonga bagimanyi n'omuntu bamumanyi how did the matter come to set on you lwaki kyama nekituula ku nekiwunzikira ku gweyisa kyawunzikira ku nze because they wanted me to get out of the establishment of the national inter-platform. So who complained? NUP oba obwakyabazinga because njagala NUP complaint y'obwakyabazinga bo bwakugamba ki era ebintu ebyaggwa ng'emikolo giwedde kyabazinga akakkanye agenze mwane muno avudde atandise okola emirimu nagendayo mu Lubiri ne twogera byonna details ne zivaayo ne tutambuza n'akugamba kyolwo ate kati oli mukulembeze wa waggulu mukole emirimu gy'obwakyabazinga mumobilizinga abavuka bakole mukole mutya obulamu butambule nati kino ngamba ku kino kye wali okoze nze namunyonyola bananyini kyo nemugamba baba eno project yali eti story nga bwenjikugambye era beneyo ni bano bali benda kwachivinga ki to kick me out of the political hierarchy yaki and indeed they did. Yes nga bali balwanira kintu kimu bwensigala nga ndi mu position eyo waliwo abatagenda kufuna flag jukira twali tusiseko omuguwa mu kugaba flag ya Manjeri 2021 waiso yali alina gwayagaza flag nga nze ndi ku Manjeri we defeated him ya togambye Manjeri wamusanga mu group y'abasanyufu Manjeri she was invited to appear in that meeting because he's one of the senior leaders between now the only UPM yes so kati bano timu y'abamuwanguzi bawaiswa bani nga bagamba bigirwa tumufulumye ekisooka tumukubye emirundi gyonna naye taka alemye okukka kati tumufulumize wano atuvire mu kintu kyaffe tusigale nga ffe tuli mu ki nga bw'omala okufuluma bw'omala baagala ofulume twachieve what I want us to discuss that politics you ofulume bafune ki babenga be bakulembeze b'ekibiina nga kye balimu olwaleero regardless of the cost implication as we wind up yes Busoga tekukaluubiriza mu mobilization kubanga ekyo kyatambula Busoga yonna nti bigirwa mulabe wa Busoga abadde ali mu lukwe bweruti tekikuwadde buzo okumobiliza no ekintu kyonna woba ozimbye ekizimbe nga tekiri riyo tekisobola kukwata kubanga nkulaga ebifaananyi byange nekyabazinga mu Lubiri mu nyumba ye eri yennyini gyabaddemu ne Muswati olowooza byakuzanya so do you want to tell me that yenga ye akurespectinga onange zooming buulira abo abali mu kifaananyi ono ye bigirwa okay abala abali mu kifaananyi mulimu Bamululenzi ate ono Manjeri kye bakutiika MP yoyo ono munange mukulu obatolooza byenjogera bya kati oyo yali badde complainant naye yo Nuupu nga yo Nuupu ey'ensonga yasigala nsonga ku desike yaayo n'ensonga ya Anita Among ensonga eyo yannuma nnyo gumanyi ekitegeeza Bigirwa Moses n'entandika olutalo ku Speaker wa Uganda Anita Among yo togigendamu kubanga nemunyeenya wali onoonya ssente lindako kati nemunyeenya to that level nga tewali anyambye bwomunyeenya publicity team ya NUP
kubanga nakuba Anita Among emyezi 3 consecutively n'ofunaaki anti lindako. This is politics. Wakiwulidde kubanze nali nafuya agent wa jjajja because Anita is from 7 sibwe kiri. Yes. Kati nze gwe nafuya kati information ginali nina document ginali nina Ssenyonyi ng'omugezi w'ekibiina ne Waiswa tebangambako mu myezi 3 ginamalanga nwana ku social media tebangambako nti Bigirwa Moses byoyogera obijjawa twongeremu kinga publicity because that is the department. Was it their interest? Anti kakati wekibanga tekyali interest zaabo olwana entalo teeka nkuga lubindi oleme kutomera. Kati wali olabye nga nzemu okutomera tulema kutegeera ekintu kyange bukyanga nva musakaasi oyo wali olabye nga waliwo n'akayinja akantuuseeko luta olwali lulala lwa munda nga buli kyobeeramu baagala okifiiremu bayingizanga mu binene kati ewa Anita. How can you defeat General Museveni if you fear Anita Among? It is true by then Anita Among was a darling in NUP. That is very true. But me as a revolutionarist nabachallenginga era nembambula nembategeera era mu NUP mwalimu mubakonku babiri abayimirira nange. Asked the question that how do you want to fight General Museveni? Yes. If you fear to fight Anita Among. Obuli mu lutalo. Who told you that they want to fight General Museveni? Kati andika kati nzaawe mbuukira nga Bigirwa. So you thought they want to fight General Museveni? Ensonga zonna ze bansalira nga ensonga ya Anita Among kooti ya Buganda Road yali yagimala. Eyovayo. Omusango nakuwaawula. The inside out. Yes. The Moses Bigirwa General omukulembeze president cha Eastern Revolutionary Platform ERP. Bwete bwetumaliriza ndowooza obiwulidde this natyo byogera naninga kambuuze Bigirwa ekintu kino kyatambula ne kitambula kati nkitegedde amazima gali nti tewaliwo maloboozi gava mu Bwakyabazinga. Yes. Ga complaining about Bigirwa. Amaloboozi gava mu NUP. Webale nnyo bali ddala people power. Power. This is Inside Out.